Weewaawo ntendeeza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu oyo atusobozesezza olunaku olwaleero wamu naawe muganda wange mwannyinaze agenda mu maaso n'okuba nga owuliriza okubanga tukyasoolera ddala okukwatira nti Yesu ye Mukama. Mwebaza oyo Mukama Katonda waffe atuyisizza mu mwaka guno gwonna ennaku 365 masekati g'ebintu ebingi nnyo n'agenda ddala mu maaso n'otukuuma n'atuwanirira n'atugabirira n'atuwa amaanyi mu mibiri ate era n'atusomesa ekigambo kye. Nga bulijjo amaanyi Mazima Kenneth era ng'olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutunuulya oba nga tukola obubaka bwaffe obufundikira omwaka ogwa 2023 era obubaka bwenjagala tubeere nga tulowoozaako nga tutunuulya okulaba omwaka omujja y'ensonga eno gye mpise. Ngeri ki gy'osobola okukuzaamu okulabirira oba okukuza okwagala kwo eri Kristo paka ku nkomerero? Ngeri ki gy'osobola okukuza oba okulabirira okwagala kwo eri Kristo paka ku nkomerero? Kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti waliwo ebintu bingi nnyo ebitabalika mu nsi muno, ng'ebintu ebyo bya bulabe eri okwagala kwaffe eri Kristo. Ebisinga bigenderera otumalamu amaanyi, ebirala ne bigenderera okubeera nga bituleetera okubeera nga tukoowa, ate ebirala ne bibeera nga embeera ey'otulemesa okubanga byekiika mu kkubo ery'okwagala kwaffe eri Kristo. Era tugwanidde okujjukira nti Baluumi essula ey'okutaano olunyiriri olw'omunaana nambulufu bulungi nnyo ku nsonga bwegenda maaso n'ebeera ng'enyweza nti Katonda bw'ati bwe yalaga okwagala kwe eriffe nti ne bwe twali nga tukyali aboonoonyi Kristo yatufiirira. Era tetwerabidde ne Yokaana ekisooka essula ey'okuna olunyiriri olw'19 nawo lunywereza ddala ensonga nga lugamba nti tumwagala kubanga yasooka otwagala. Ensonga ezo nno za namaddala nnyo oba nkulu nnyo lwaki gwe nange tugwanidde okwagala Mukama waffe Yesu Kristo. Era tetulina kubeerako na mbeera ya kubanga tuwuddisibwa nti ffe okulowooza nti tulina obulokozi owatali kwagala Mukama waffe Yesu Kristo. Waliwo abalimbibwa mu nsonga eyo ng'agamba nti newe mbanga Kristo simwagala sigala nga ndi wa mulembe nnyo, ekisooka ndi muntu mulungi, nina nkumi eddiini eya kitange, nkumi eddiini eya mmange, nkumi eddiini eya kojja wange, anti wange oba omuntu yenna omulala. Naye tetulina kubanga tukola ensobi mu ekyo okulowooza nti watali kubeera nga twagala Kristo tunalokolebwa oba nti tulina obulokozi. Yensonga lwaki abawala 10 embeerera ez'Amatayo 25 batuyigiriza essomo ery'amaanyi nnyo erikwata ku njawulo eri wakati waabo Abakristaayo ab'emirundi ebiri. Nga tulinako Abakristaayo abaddala ne tubeerako n'Abakristaayo abo ab'obulimba. Era bw'oba osomye emboozi eyo n'ogyekanyiza ddala bulungi mu Matayo essula eya 25 ojja kizuula nti mu biro ebyo obwakabaka obw'omu ggulu bulifaananyizibwa nga abawala 10 abaatwala ettabaaza zaabwe ne bagenda okusinsikana anaawasa omugole. Naye bannaabwe abatono abaali abasiru n'abatono abalina amagezi, kubanga abasirusiru bwe baatwala ettabaaza zaabwe tebaatwala mafuta, naye abalina amagezi ne batwala amafuta mu macupa gaabwe wamu n'ettabaaza zaabwe. Olw'okutaano, naye awasa omugole bwe yalwayo bonna ne babongoota ne beebaka. Naye ekiro mu ttumbi ne wabaawo oluyoogaano nti laba anaawasa omugole ajja, mufulume okumusinsikana. Olw'omusanvu abawala bali bonna ne balyoka bagolokoka ne bagolokosa ettabaaza zaabwe. Abasirusiru ne bagamba abalina amagezi nti mutuwe ku mafuta gammwe kubanga ettabaaza zaffe ziggweerera. Olw'omwenda naye abalina amagezi ne baddamu ne bagamba nti wozi tegaatumale ffenna nammwe, wakiri mugende eri abatunda
mwegulire. Olw'ekkumi ne lunyweza nga luga bwe baali bagenda okugula awasa omugole najja, n'abo abaali beeteeseteese ne bayingira naye mu mbaga ey'obugole, oluggi ne luggalwawo. Olw'ekkumi n'olumu oluvannyuma abawala abalala nabo ne bajja ne bagamba nti mukama waffe tuggulirewo. Olw'ekkumi n'ebbiri naye n'abaddamu ng'abagamba nti mazima mbagamba nti sibamanyi, kale mutunuulire kubanga temumanyi lunaku newankubadde ekiseera. So kati ky'osobola era okuyiga mu mwene essuula eya 25 ekikulu ennyo nti olabira ddala nti bw'oba ekyawandiikibwa okyekkaanyiza nti abawala abagezigezi abaali embeerera abalina amafuta byandikwa biragidde ddala be baagenda ne bayingira wamu n'awasa omugole ku mukolo. Naye abawala abaali embeerera abatalina magezi ng'ate era tebalina mafuta bo baggalirwa wabweru w'ekijjulo ekyali kitegekeddwa. Kino kyakuyiga ky'amaanyi. Lowoozaamu ku kino. Kigasa ki omuntu okubeera n'ettabaaza omutali mafuta? Oba ogamba otya nti olina ettabaaza naye ng'ettabaaza eyo terina mafuta? Pawulo anyweza mu Bakolinso ekyokubiri 5:14 ng'agamba nti awalulwa omukwano ogwa Kristo. Omukwano gwa Kristo eri ffe gwalagibwa mu kufa kwe ku lwaffe, era ne guzaala mu ffe oba ne gukola mu ffe okwagala kwe tulina gy'ali. Omuwandiisi omu oluyimba yawandiika ng'agamba mpa amafuta mu ttabaaza nkuuma nga nkyayaka, mpa amafuta mu ttabaaza nsaba, mpa amafuta mu ttabaaza nkuuma nga nkyayaka, nkuuma nga nkyaka paka okukyaka olunaku. Yimba ozaana, yimba ozaana kabaka w'abakabaka, yimba ozaana, yimba ozaana, yimba ozaana eri kabaka. Mpa essanyu mu mutima gwange nkuuma nga nkyatendereza, mpa essanyu mu mutima gwange nkusaba, mpa essanyu mu mutima gwange nkuuma nga nkyatendereza, nkuuma nga nkyatendereza paka olunaku okukya. Mpa emirembe mu mutima gwange nkuuma nga nkyawumudde, mpa emirembe mu mutima gwange nkusaba, mpa emirembe mu mutima gwange nkuuma nga nkyawumudde, mpa emirembe paka okukya kw'olunaku, mpa okwagala mutima gwange sigale nga nkyaweereza, mpa okwagala mutima gwange nkusaba, mpa okwagala omutima gwange nkuuma nga nkyaweereza paka olunaku okukya. Nti kikulu nnyo ffe okubeera nga tutegeera ng'omuwandiisi w'oluyimba bwe yawandiika ebintu ebyo eby'emirundi 4 ebisookerwako ddala oba ebiragira ddala omuntu eyalokoka si bingi. Omuwandiisi w'oluyimba okuba nti yali muyigirize mulungi, asonga ku mafuta mu ttabaaza, asonga ku mirembe, asonga ku ssanyu mu mutima, asonga ku mirembe, n'asonga ne ku kwagala. Ebyo byonna byannamaddala nnyo eri obulamu obw'omuntu omukristaayo, era ebintu ebyo obyetaaga okuviira ddala ku ntandikwa ey'omwaka paka ku nkomerero ey'omwaka. Omulokole ategedde Mukama waffe Yesu Kristo alina osigala nga akyalina okuyaayaana okwa Katonda n'ebintu bya Katonda. Omulokole wannamaddala agwanda osigala ng'alina essanyu mu mutima gwe ng'agenda mu maaso n'okutendereza mu masekkati g'ebintu byonna, okutendereza si lwaleero lwokka wabula n'enkya. Omulokole eyakyusibwa waddala abeera n'emirembe mu mutima gwe era awummulira mu Kristo, teyeekolerera, taddaawo n'alowooza nti okuyita mu ngeri eno oba eri wanaabeera nga afuna okuwummula. Okuwummula kwe kuli mu Kristo, kubanga Kristo bwe yamukkiriza amuwa emirembe. Omulokole waddala ekirala ekimunnyonnyola kwe kwagala mu mutima gwe, n'abeera ng'ebbanga lyonna aweereza Mukama Katonda we. Ebyo gwe wamu nange tubyetaaga kutandikira ddala ku mwaka, ku ntandikwa y'omwaka paka ku nkomero y'omwaka, oba kutandikira ddala olunaku lwe tutegeera Kristo paka ku lunaku luli lwatutuyita. Eri ekkanisa ey'Abakolinso, Pawulo bwe yali amaliriza okuwandiika ebbaluwa gye yabawandiikira, yateekamu ebigambo eby'obukambwe nnyo nnyini ddala ng'abalabula ku nsonga eno
enkulu. Era oba osomye Bakolinso ekisooka 16:22 agamba nti omuntu yenna bw'aba tayagala nga Mukama waffe akolimibwenga, Mukama waffe ajja. Lowoozaamuku okwogera okwo, atayagala Kristo akolimibwenga. Okulabula okwo okwaweebwa Abakolinso kugwanidde okubeera nga kutusitula, nga kutuzzaamu amaanyi, nga kutugolokosa obutaddirira, obutatandika kubeera nga twebaka mu mbeera ey'okufa ku mukwano gwaffe eri Kristo. Ebiseera ebisinga omuntu otandika omwaka obulungi n'otandika olugendo obulungi, naye masekati awo ebintu ebyenjawulo bisobola okujjawo ne bitandika okulowoozesa nti togwanidde kufaayo eri omukwano gwo eri Kristo Yesu. Ayagala abo abamwagala. Ekitabo kya Ngero nakyo kinywereza ddala buki bulungi nga kiragira ddala nti Mukama ayagala abo abakola batya abamwagala. So Bayibuli bw'egamba nti ayagala abo abamwagala, tugwanidde okubeera nga tukola tutya, nga tetwebakira mu nkolagana yaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Wala tugwanidde ddala okubeera nga tuzuukusa omukwano gwaffe eriye ebbanga lyonna lyonna, eriye ebbanga lyonna lyonna. Newatabawo kintu kyonna ky'okkiriza kirina kubeera nga kikuyigula ettama okubeera nga weebakira omukwano gwo eri Kristo. Njagala abo abanjagala, era abo abannoonya bakola batya, bamala ne bandaba. So ebyo bikulu nnyo nti okwagala kwaffe eri Kristo kugwanidde okwongera okubuukaala emitima gyaffe okuyita mu myaka gyonna gyatuganya okuba nga tukyali balamu, masekati g'ebyo by'osobola ogamba nga birungi ne mu masekati g'ebyo by'osobola ogamba nti bikola bitya, bisoomooza. Gwe muganda wange naawuliriza, ensonga eno waki nkulu yakuba nti efiibwako ey'okugamba nti ngeri ki gye tugwanidde okukuzaamu n'okulabirira oba okuliisa omukwano gwaffe eri Kristo, nti kikulu nnyo. Tetusobola kuddaawo ne tutandika kubeera nga tetufaayo eri enkolagana yaffe ne Mukama waffe Kristo. Era waliwo ebintu ebiraga nti tumwagala, waliwo ebintu bye tutajja kukola, waliwo ebintu bye tutajja kwogera, waliwo enneeyisa gye tutajja kuba nga twesaamu, waliwo ebifo bye tutasobola kubeeramu kubanga tumwagala. Ng'omuntu yenna ali mu mukwano oba n'omwami oba n'omukyala, waliwo ebintu bye tukola ng'abantu bano bibalagira ddala ti abantu bano tubaagala. So gwe yenna agamba nti oyagala Kristo, toyina ganya kintu kyonna ekikuleetera okwebaka eri omukwano gwo eri Kristo. Bw'oba osomye Matayo essuula 24 n'osoma olunyiriri olw'11 olunyiriri olw'11 lunyweza ensonga gye njagala tufeeko, egamba nti ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja, balikyamya bangi. Babegambye nti bannabbi b'obulimba balijja era balikyamya bangi. Tugwanidde okuuma emitima gyaffe eri bannabbi abo oba abasomesa ab'obulimba. Tetulina kuba na mukwano eri bo, kubanga tebatuyamba kwagala Kristo oba kweyongera kwagala Kristo, wabula ensomesa yaabwe etambulira ku kwagala okw'ebintu eby'ensi eno. Bayibuli byetulabulako mu Yokaana ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'15 paka olw'17 nti tetwagalanga nsi eno newankubadde ebintu ebiri mu nsi eno. Bayibuli enywereza ddala bulungi nti tetugwande kwagala nsi eno newankubadde ebintu eby'ensi eno. Naye mu masekati g'ebyo byonna bangi abagenda mu maaso okugoberera bannabbi b'obulimba bano be tulabuddwako batandika okugwa mu katego nti ensomesa eno ey'abasomesa ab'obulimba tekuyamba kunywereza ku Kristo oba okuwummulira mu Kristo Yesu, okubeera n'essanyu mu Kristo Yesu, okuba n'emirembe gyo mu Kristo Yesu, wabula okuyaayaana n'essanyu n'ekiwaliisa emirembe oba okwagala byonna bitambulira ku nsi eno n'ebintu byayo. Ekyo kiba kitegeeza nti omuntu oyo talina mukwano gwa Kristo, omukwano agwina nansi n'ebintu byayo. Ate ng'era Bayibuli era enyweza mu Timoseewo ekyokubiri ng'eraga nti ababi bagenda kweyongera ddala okuba nga baki babi nnyo nnyini ddala.
ensonga lwaki bayibuli tulabula bulungi mu Baluumi 16:17 nti abo bonna abasomesa ebisukkuluma ku ebyo bye twayigirizibwa tugwanidde okubeera nga tukola tutya, tubakuba amabega oba okuba nga tetubeesembereza. Olw'ekkuminemu ne lugenda ddala mu maaso ne luba nga lunyweza nga lugamba nti era kubanga obujeemu bulinga bungi, okwagala okwabasinga obungi kuliwola. Nti bayibuli etulabula ku biro gwe nange kaakano bye tulimu. Ky'osinga okuba ng'olaba si kirala bwe bujeemu okuba nga bweyongeredde ddala. Mukama waffe yalabula nti obujeemu bweyongera, okwagala okwabasinga kuliwola. Era byebiro bye tulimu, bintu bingi ebireetera abantu okwola mu kwagala kwabwe. Balaba abantu abamenya amateeka, okuyigganyizibwa, abantu okwegaana okukkiriza kwabwe, abasekerezi, abavumi, wamu ate era n'embeera yonna gy'osobola ogamba ya buwemu erabikidde ennyo leero mu bantu ab'enjawulo. So olunyiriri olw'ekkumin'omu lutulaga nti olw'embeera ey'obujeemu okweyongera, okukkiriza kw'abangi Mukama waffe yawa obunabbi n'okuyaayana kwabwe oba okwagala kwabwe eri Katonda kuliwola. Kati ng'otandika omwaka, kikulu nnyo okutegeera ti bingi by'otamanyi ebigenda okuba mu mwaka, era toganya mukwano gwo eri Kristo kuwola. Mujja kubaamu okufiirwa, mujja kubaamu ebisoomooza, mujja kubaamu ebintu eby'enjawulo gwe nange bye tutamanyi, naye waliwo ebitasubwa mu mwaka. So waliwo ebintu bingi ebisobola okubeera nga bye birindiridde gwe nange okuba nga bitutuukako. Masekati ga byonna Mukama waffe okulabula kwe kwa kubeera nga gwe nange tetuganya kwagala kwaffe eri Katonda, eri Mukama waffe Yesu Kristo okuba nga kuwola. Kijjukire bulungi, tugwanidde okwekuuma okuyita mu mwaka gwonna eri ebintu ebyo ebireetera okwagala kwaffe eri Kristo okuba nga kuwola. Kristo bw'agamba nti okwagala kw'abasinga kuliwola, tayogera ku mbeera gye yalowooza nti tesobola kubeerawo. Embeera eno esobolera ddala okubeerawo, wabula tulabulwa. Etandika na bingi bye tulaba, omuli abasomesa ab'obulimba n'ensomesa zaabwe ezitatukuumira kubanga twagala Kristo ng'omuntu, netandika okumwagalako ebyo by'akola. Era olw'obujeemu obungi n'olw'ebintu ebingi ebikolebwa ebikontana n'empisa ezo Bayibuli zeetulagira, abasinga bwe babiraba ne babiwulira, bawulira nga baweddemu okwagala kwabwe kuwolera ddala. Jjukira bulungi nti omukwano gwonna oguwola tegusobola kubeera nga gunywerera paka ku nkomerero. Omukwano gwo eri Kristo kasita guwola, togenda kuyimirira paka ku nkomerero. Kubanga singa leero okusoomoozebwa okwo kujja, oba embeera enyigiriza ejja leero, n'enkya n'ejja, ne luli n'ejja n'ewangaala ng'erabikira mu bitundu by'otambuliramu, oba mu famire yo, oba mu mirimu gyo, oba mu ngeri yonna onaakola otya? Kye twagala kwe kubeera nga tuyimirira, tunywera paka ku nkomerero. Kubanga egamba abo bonna abanaaguma paka ku nkomerero banaalokolebwa. Kati kyonna ky'olimu, ekintu ekikulu ekyaddala bwe buteegaana Mukama waffe Yesu Kristo, obutaganya omukwano gwaffe okuwola. Njagala nkuweko ebyokulabirako mu byawandiikibwa, nti mu byawandiikibwa ebyokulabirako eby'abantu omukwano gwabwe ogwagenda mu maaso n'okwola. Ekyokulabirako ekisookera ddala, njagala tutandike Timoseewo ekyokubiri essuula esookera ddala. Timoseewo ekyokubiri essuula esookera ddala olw'15. Kino nkimanyi nga bonna abaali mu Asia bankuba amabega, ku abo ye Fugero ne Kerumongeni. Pawulo alaga abantu abaamukuba emabega be bantu byali atambula nabo, bosobola okugamba nti baali banywanyi, naye okuwola okw'okwagala kwabwe kwabaviirako okubeera nga bwe baatuuka mu kitundu ekya Asia baamukuba amabega, era
n'ayatula amannya gaabwe. Fogero ne Keru Mongeni. Abantu abo omukwano gwabwe gwagendera ddala mu maaso n'okuba nga guwola. Kijjukire bulungi, abantu babeera nga tebakyasaamu kitiibwa, enkolagana yaabwe ne Kristo tebagenda kuba nga bassaamu ekitiibwa enkolagana yaabwe wamu naawe. Kikulu kye ky'otegeera kye kino. Bwe baba nga tebatya Katonda, ate ggwe banaakutyako ki? Ekyokubiri, era tulaba mu Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna olw'omwami omulala Bayibuli gwesongako. Timoseewo ekyokubiri 4:10 bw'eti bw'egamba. Egamba nti kubanga Dema yandekawo ng'ayagala emirembe egya kaakano era n'agenda e Sesalonika, Kulesuke e Galatiya, Tito edda Lumatiyo. Nti waliwo ekintu era Pawulo kyanyweza wano ku Dema. Alaga nti Dema yagenda mu maaso n'okuba nga amulekawo nga ayagala emirembe egya kaakano. Ekyo kyonna kiraga mbeera gye twalabye edda, okuwola okw'omukwano ogw'omuntu eri Kristo. Omuntu kasita atandika okwagala emirembe gya kaakano, gy'amanyidde ddala ti ebyawandiikibwa bimugaana okugyagala, manya waliwo obuzibu. Manya waliwo obuzibu bw'amaanyi nnyo nyini ddala. Abatakyatya Katonda, ekimuli mu maaso kyasinza era kyeyeggulira. Dema alabika bw'atyo mu byawandiikibwa, era bangi abalinga nga Dema mu biro byaffe, wabula nkulabula ggwe nga tonnatuuka ku ddala lya Dema ti mukwano, toyagala mirembe gya kaakano. Mukwano gwo gubeere eri Kristo yekka, mugoberere kubanga ye musumbawo. Bw'osomera Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna olw'16 eraga nti mu kwoza kwange okw'olubereberye siwali eyannyamba, naye bonna banjabulira, nsaba baleme okukibalirwa. Pawulo alaga embeera gye yalimu. Abamu ku bo abamwabulira baali mikwano gye nfanfe gye yatambulanga nagyo mu kukola omulimo ogwo ogw'obumisani. Omuntu n'otuuka nga tokyalaba muntu yenna gw'obadde olyanga naye, gw'obadde olyanga naye eddigobe, gw'obadde ogabanangako akako naye. Kano otandika omwaka, simanyi biki bikulindiridde, simanyi biki binnindiridde, naye tetugwanye kwawukana n'abooluganda betumanyidde ddala tibatya Katonda, baagala Mukama waffe Yesu Kristo, baweereza Mukama waffe Yesu Kristo. Tugwanidde kukolera wamu owatali kuba bannaffe mugongo oba mabega. Bwe kyatuuka ku kanisa ey'Abefeso ku bikkulirwa essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okuna n'olw'okutaano, ebyandiikwa bigamba nti naye nina ensonga ku ggwe, kubanga waleka okwagala kwo okw'olubereberye. Tetulina mukwano kubeera nga tuleka ekyo kye twafuna. Omukwano gwaffe eri Kristo buli lunaku, buli ssaawa gwina kweyongera bweyongezi. Abefeso bano balina kye baali baafuna. Tujjukire ddala bulungi Befeso essuula esookera ddala olunyiriri olw'15. Bayibuli eyogera ku mukwano gwe balina. Bw'oba osomye olw'15, abantu bano balina okwagala, balina n'okukkiriza. Naye waliwo ensonga eyatuukawo ne babeera nga ekyo kye baali baafuna ate baatandika okizannyiramu. Kyava bagamba balinako ensonga emu, kubanga baalekawo okwagala kwabwe okw'olubereberye. Kale jjukira gye wagwa, weenenye okolenga ebikolwa eby'olubereberye. Essuubi weeriri, naye nga tonnatuuka awo, lwaki okiganyiza ddala? Bwe kituuka ate ku kanisa endala, bwe kyatuuka ku kanisa ya Laodikiya olw'15 egamba mmanyi ebikolwa byammwe, ebikolwa byo, nga tonyogoga so tobuguma, wakiri obe
nga onnyogoga obanga obuguma. Kati embeera nayo mbi ya muntu kubeeramu. Bw'obeera nga tonnyogoga ate tobuguma, eyo embeera eba mbi ddala ddala. Eragira ddala omuntu ali ewantu ewazibu ennyo nnyini ddala ddala, kubanga abeera wa birowoozo bya mirundi ebiri. Era ojjukira bulungi nti nabbi Eriya bwe yali agugumula abantu abaali batandise okugatta ku katonda waabwe ebyokusinza ebirala. Bassekabaka ekisooka essula ey'okumin'omunaana olwa 21. Awo Eriya n'asemberera abantu bonna n'ayogera nti, mulituusaawa okutaganatagananga, mulowooza weebiri, Mukama oba nga ye Katonda mumugoberere, naye oba Baali kale mumugoberere ye. Abantu ne batamuddamu kigambo. Kati embeera eyo bw'ogiraba eraga abantu ab'endowooza ez'emirundi ebiri baweereddwako kimu kye bagwanidde okusalawo okugoberera, oba Baali oba Mukama Katonda waabwe. Katonda tayagala muntu nga annyogoga tannyogoga, abuguma takola ki tabuguma. Omukwano gwaffe eri Kristo tegugwanidde kutuuka ku ddaala eryo. Tugwanidde osigala nga tumwagala masekati ga buli mbeera. Bagalatiya 5:6 etulaga nti okukkiriza kukola lwa kwagala. Bakolinso ekisooka 13:2 eraga nti watali kwagala ebintu ebirala byonna tebikola maki makulu. Era okwagala kwa bujja eri ekintu kyonna ekigezaako okuwakanya. Ensonga lwaki Pawulo yawandiika nga bwe yawandiika. Bw'osoma Bakolinso ekyokubiri essula 11 olusooka paka olwokusatu, singa mungumiikiriza mu busirusiru obutono, era naye mungumiikirize, kubanga mbakwatibwa obujja bwa Katonda, kubanga nabafumbiza bammwe omu, ndyoke mbaleete eri Kristo. Nga omuwala omulongoofu naye ntidde, ng'omusota bwe gwalimba kaawa mu bukuusakuusa bwagwo, mpozi ebirowoozo byammwe okwonoonebwanga mu kulaba wamu ne mu bulongoofu ebiri mu Kristo. Pawulo yalumirirwa abantu bano nga nange bwe ngenda mu maaso n'okuba nga nkulumirirwa. Sigamba nti nze anywedde nnyo, naye buli omu yeetaaga munne, yonna ne twezzaamu amaanyi. Obulimba we buli, tukyasobola okulimbibwalimbibwa, naye okulabula kuno kwe tulina mu byawandiikibwa kwatukakasiza ddala nti ensobi ezaali zikoleddwa abaatusooka tetugwanidde ate kubanga tuziddiŋŋana. Efeso 6:20 egamba ekisa kibeerenga n'abo bonna abaagala Mukama waffe Yesu Kristo mu butamala. So mu kumaliriza njagala tuddeyo ku kibuuzo kyaffe. Tuyinza tutya okulabirira omukwano gwaffe eri Kristo mu ntandikwa y'omwaka paka okutuusa ku nkomerero ey'omwaka, oba okutuusiza ddala ku lunaku luli Mukama waffe lw'alituyita. Ekisookera ddala ekyokufaako ku ngeri gye tugwanidde okuba nga tukuzaamu omukwano gwaffe eri Kristo Yesu kubanga teguwola. Ensonga enkulu ddala esookera ddala tukuza omukwano gwaffe eri Kristo n'ekigambo akadde konna. Ensonga lwaki Bakolisaayi essula ey'okusatu olw'16 lusomesa nga lusomesa, ekigambo kya Kristo kibeerenga mu mmwe n'obugagga mu magezi gonna. Engeri ey'okuzaamu okwagala kwaffe, okubanga okwagala kwaffe tekuwola, ekigambo kye kirina okubeera mu ffe ebbanga lyonna. Petero ekisooka essula ey'okubiri olw'okubiri n'olwokusatu, ng'abaana abawere abaakajja abazaaliddwa, mwegombenga amata ag'omwoyo agatali mu bulimba, galyoke gabakuze okutuuka ku bulokovu, obanga mwalega ku Mukama waffe bw'ali omulungi. Ekigambo kikulu nnyo mu kutuyamba okubeera nga omukwano gwaffe eri Kristo teguwola, kubanga kisobokera ddala omukwano okuwola. Yobu bw'omusoma essula eya 23 olw'12 bw'ati bwe yayogera,
nsindanga nyuma okuva mu kiragiro eky'emimwa gye natereka ebigambo ebyakamwa ke okusinga emmere yange eŋŋwanira. Nti ebigambo bino bw'obiraba binywereza ddala ensonga ey'okubeera nti buli tugenda okuba nga ekiseera kyonna ne tujjuza emitima gyaffe ekigambo kya Katonda, ne tuganya ekigambo kye otufuukira ettabaaza eri ebigere byaffe mu myaka gyonna, tetulina ngeri yonna gye tusobola kuwozaamu omukwano gwaffe eri Kristo. So entandikwa enkulu ey'obutawula mu kwagala kwo eri Kristo ogwanidde okubeera nga weggulira ekigambo ekya Mukama waffe Yesu Kristo, okukisoma, kiwuliriza, omwate era n'okubeera nga okigondera. Yokaana 15:7 nayo enyweza nti ekigambo kya Kristo kigwanidde okuba nga kinywerera mu ffe. Yeremiya 15:16 naye enyweza ensonga y'emu. Okitegeera, ensonga ey'okubiri esobola otuyambako okukuza omukwano gwaffe eri Kristo okubanga teguwola okuyita mu mwaka gwonna, kwe kubeera nga tetulekangayo kuŋŋaana. Bayibuli nambulukufu bulungi ku nsonga ey'Abakristaayo bano abaali baakalokoka. Empisa yaabwe tugwanda okuba nga tugitwala ddala nti empisa eno nkulu nnyo eri ffe. Bayibuli etulaga nti awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu 3,000. Okawuliraako abantu 3,000. Laba bw'osoma olw'Olwokubiri ne babanga banyiikiranga okuyigirizibwa okw'abatume, ne mu kussa ekimu, ne mu kumenya emigaati, ne mu kusaba. Eyo y'emu ku ngeri era esobola otuyamba okuyita mu mwaka gwonna nga omukwano gwaffe eri Kristo teguwoze oba tegukyuse. Tugwanidde okunyiikiranga ne twekuumira mu nsomesa ey'ekitume, okussa ekimu, okumenya omugaati n'okusabira ewamu. Y'ensonga lwaki era Bebulaniya essuula ey'E10 olunyiriri olw'24 paka 25 lunyweza kye lunyweza. Lugamba bwe luti nti era tulowooze nga ffekka na ffekka okukubirizanga okwagala n'ebikolwa ebirungi, obutalekangayo kuŋŋaana wamu ng'abalala bwe beeyisa, naye nga tubuulirira era nga tweyongeranga okukola ebyo bwe bityo, nga bwe mulaba olunaku luli nga lunaatera okutuuka. So mikwano, okumaliza ensonga gye njagala okunywereza ddala y'eno nti teri muntu yenna asobola kuyimirira yekka mu kiseera ekyakatyabaga eky'obulumi. Weetaaga banno, bw'atyo Mukama waffe bwe yateesa. Twagala Kristo nga tukuŋŋaana n'abantu be. Ensonga y'okusatu, engeri gye tusobola okuba nga tukuzaamu okwagala kwaffe eri Kristo bwe butayagala nsi, ekyo kikulu nnyo mu kutuyambako okuba nga tukula mu kweyawula kwaffe. Balumi 12:2 essonga ku nsonga eyo tuleme okukyusibwa ng'ensi eno. Era ne Yokaana 2:15-17 eyogera eri ffe obutayagala nsi eno n'ebyo ebigirimu kubanga ensi eno n'ebigirimu byonna bigenda kubanga bimalibwawo. Tujjukire lwaki Katonda yatulonda, lwaki yatwawula. Balumi 8:29 tulaga nti yatwawula okubeera nga tufaanana omwana we Yesu Kristo. Omu ku batheologia mu Amerika ayitibwa John Piper yagamba nti ekigambo kya Katonda kya maanyi okusinga omukwano ogutta ogw'ebisuubizo eby'ekibi. Tusomenga ekigambo kye buli kadde, tukiyigenga, tufeeyo n'okiteeka mu bwongo bwaffe era tukikozese mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa eri abalabe bonna ab'omukwano ogwa Kristo. Era tujjukirenga Bakolinso ekisooka essula 10:31 erambikira ddala bulungi ensonga nti buli kyonna kye tukola tukikole nga tunoonya okugulumiza Mukama Katonda waffe. Era njagala okumaliza nga ngamba nti gwena mukwano abadde awuliriza, Katonda nga bw'ali ow'ekisa akuyambe. Teeka mu nkola ebigambo bino, weggulire ekigambo kya Katonda,
kiwa obudde kyefumitirizengamu. Tolekaayo kuŋŋaana n'abakristaayo bannamaddala. W'omanyi nti waliwo enjigiriza ennungi eyo gendayo. Togenda mu bafeere mu bannabbi abantu abeeyita abatumetume nga bintu byebasomesa tebikwatagana. Ate teweegomba nsi eno. Okwagala kwo kubeere eri Kristo yekka. Si byangu naye ye mwene ye busobozi bwaffe. Bw'anaaba akkiriza nate era tulisinsikana mulundi omundi, era njagala okwagaliza gwenna abadde awuliriza omwaka omulungi ku kubeera gwa mirembe, ate era n'okusiima kubeera nti otambudde wamu naffe ebbanga lino lyonna. Tusaba Katonda akuteeremu obwangu mirimu egy'emikono gyo. Gwena ata subscribing nga ku channel yaffe tukusaba kikole. Gwena alowooza nti olinako engeri gy'osobola otuyambamu nga obaako ky'otoola okugabirya eri omulimu guno, tukusaba kikole, kubanga y'engeri yokka gye tugenda okubuliramu enjiri, abagitegedde okubeera nga ffe ffennyini ffe abagiwagira.